Ekyo kyekirabo ky'omuweereza omukulu. Agala okwebaza abaddayo Humanitarian Agency olw'ebyokulya bye muyisizza muwekiiwa Daisy Sonko. Olabyeko ye mwana ng'endaka wa muzeeyi siirenga abenda akalulukaliwa kimuti muzeeyi weebale yimba ne baagala bo bantu boga naawe wali oluyimba ne bayita tema ensingo kugamba abantu n'ennyimba zigenze zibagwamu eringa ntemu yaabwe tebalindala kutuula bavuddeyo muvi ennyimba zaggwa ku bantu kakati omukyala abeerawo n'agamba njagala kuwaana ku bbaawa olulala n'ateekako oli mpologoma kulwenkulaba n'owuluguma bannange kati abantu bawa yes waliwo munnaffe gwe bajegesebye oba okirabyeko kyangu waneeno waliwo esimu egudde wali eri okufuna eddagala oba okirabye era bwazze tukukweko mu ngalo ez'omwanguka tuyanze ate abantu bano bantu ba Museveni saagala balumya njala bintu berebere ng'etambula bulungi nnyo 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 mu mbeera tetukunja miti abantu twabavaako babaleka beyagalire mu nsi ya Museveni. Yes, waliwo munnaffe gwe bajegesebye oba okirabyeko kyangu waneeno waliwo esimu egudde wali eri okufuna eddagala oba okirabye Dr. Brenda Tibamwenda, Assistant Commissioner wa Monitoring and Evaluation ku Office ey'Abamwoyo gwaggwanga. Twesiimye nnyo okubeera wano Mukono olwaleero okulaba abakulu bano abato nga beekolamu omulimu okufaananga guti. Nze ndabye nga bakoze ekintu kirungi naye nga mu byonna byonna nyongera okubakubiriza nti obululu buno tubukuba naye era tusigale nga tuli wamu. Eggwanga lyaffe buli omu buvunaanyizibwa bwe okulikuuma n'okulikuuma mu butebenkevu. Kati tetulwanagana, tetwawukana, kyonna kyonna kye kiri tukuume eggwanga lino tulirabirire kubanga bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda. Dr. Brenda Tibamwenda, Assistant Commissioner, National Secretariat for Patriotism Corps, State House, and I'm here representing the Commissioner, Helen Seku, on this launch of the task force of Mukono, Greater Mukono. We are happy to be here, and it's been a good job seeing what everybody has been doing. I must say it is good to see the youth come together to come up with such initiatives.
And as an office, the Patriotism Office, we are happy to have been part of this launch. The only encouragement is that irrespective of what we have to do, it is our duty as true patriots to protect our country, to guard our country, no matter what. And even after elections, we must remain united and we must be ourselves. We must keep the peace in the country and we must remain as one. Uganda is for all of us and we need to stay in a good country. Let us play good politics and let us be responsible citizens. Thank you. NRM Resistance Task Force, Guleta Mukono NRM Resistance Task Force Uganda. Nganze ssentebe waabwe akwasaganya district zennya and beyond. Kwava n'omulamu okugamba nti tuzze kunoonyeza President Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Tutandika eddimu ly'okukola strategy ku ground. Buli kyalo nteekayo abantu 15 nga executive. Ne tusalawo otandika okulaba nga tufuna bafutu soldiers nga ati abo abantu 15 batugattako abantu 150 buli kyalo. Tuli sure era tuzo olunaku lwaliro otandika okulonkinga nga tuli sure nti abantu 15 buli kyalo tukola ki tubalina nga task force. Tusaba bana Uganda era omulamu gafuna olunaku lwaleero nti tuzze ekyaliwo guli omwaka 2021 ekyatutuukako nga ffe NRM kyatukosa yadde twawangula naye kufa abamanyi okuzannya omupiira era amanyi okwesetinga obulungi twalaba nga batugwira abimu byatugwira katusazeewo tujje nga obudde bukyali tusetinge strategy ku ground tusetinge buli kimu nga task force Guleta Mukono tulabika nga tusobola nga tulabika nga atisi tufuna percentage 95% mukana kalwa akakola akaddako nekirala nti akalwa akawedde waliwo ebifo byatukosa kati nga Mukono ddala Mukono wakati wano Central Division wano municipality watukoseza ddala nnyo ddala Bugiri bane bugi yatugata Guleta Mukono naye yatukosa nnyo wava Nuupu yava Simesi ADF bemula mu ggwanga bitambula ne tusatu kole kinyingire ground twenga tusokola ki tuza abantu emitima Buvuma tetwafunira ddala Kayunga twafuna wansi biso yalinga yakolako ey'amaanyi ye Buyuko yokka tanapu yaliko waggulu naye nga si yali yaki ey'amaanyi kale tusaba nti tuzze nga obudde bukola kibukyali ekyabula emyezi 8 manyi ekyabula emyezi 6 kwena soko nga sokukyusa muki sokukyusa obulamu bw'abantu n'okulabika nga tubalaga gavumenti gyekola ki gyevudde negyekola ki nekyeraga okusinziira ku Guleta Mukono yonna yakutereeza teri mu black spot nti eno naye yonna Guleta Mukono twakola bubi nnyo mu kalulu akawedde nga bana NRM era olunana ababaka aba NRM tulinamu Oweekitiibwa Mutasingwa n'Oweekitiibwa Amos Lugolobyo w'e Kayunga wokka abasigadde bonna opposition yakola ki Robert Migaddo w'e Buvuma n'olwekyo katwagala tutereezeewo wonna ababaka tubafune bameeya tubafune bakyama bagombera lume ne bakansala NRM edde ku ntikko ebintu ebirungi byekoze tugenda kubinyonyola abalala basobole okubira abafu bye tulaba kubanga balimbiddwa nnyo ensonga lwaki akalulu bakagobera mu busungu naye nga NRM ekoze Guleta Mukono NRM Mobilizers Task Force so that we agree on how best we can make sure that our president is winning by 80% and above in the coming elections. We were so much ashamed the other time when the opposition took over most of the elective positions here. Yet the NRM has done very many things in Buyukwe. So we have brought our people together, all the mobilizers from Ero districts, Buvuma, Kayunga, Buyukwe and Mukono here to make sure that we wipe out. We shall reach out to all the people in the villages there, the women groups, the youth groups, the ghettos, the borders, and everyone there down there. So they come in big numbers and turn up to make sure that the NRM is winning because the NRM has done very great things here. Tekisa bulungi mu nkola. Naye ku luno twetesise bulungi nga bwe batulonze ba ssentebeza ab'enjawulo okulondoola buli kintu okulaba nga buli kimu kiteekebwa mu nkola okusobola okuggyayo obuweereza bwa gavumenti ya NRM. Vice Chairperson in charge of Buyukwe, as Guleta Mukono NRM Resistance Task Force, we are ready and prepared to mobilize for NRM so that we can win all positions. As we have 14 members of parliament, but as NRM we have only 4. This time around, we are sure we are going to win by 99%. Njagala okwenfasizing nti mobilization eno egende ku kyalo bw'obanga gwali wano wena okimanyi nti akalulu bakalondera ku kyalo
Lwaki tumobilizingira ku district? The structures must be formulated at the village level and well facilitated such that they can mobilize fully and comb all corners. Museveni fenga ffe baguleta mukono ekibiina kino kirinamuko okusoomozebwa aba members. Tulina ba members bangi ba bitundu bya njawulo okusinziira e Kayunga, Buyikwe, biki, naye ba members baffe balina okusoomozebwa, tebalina ntambula. Tusaba muzeeyi President otuteekemuko okulaba nga tufuna entambula eyo, okumobilizinga ekibiina kyaffe, okumobilizinga akalulu akawansi. Bagenda ne baleeta bano baafalu nga banoonya ebyabwe. Mu kuleeta abaafalu abo tebasooka kugamba nti katutendeke abantu bano baleke okutulugunya abantu. Mu baafalu abo ne bayingiramu ab'amagye. Kati ng'omuntu ayinza okujja ekiro ng'abayeeka ne bakwata omuntu ne bamutwala kumukubira ddala emiggo. Nze kamwe koogera bankuba emiggo ne banongoosa n'okunnongoosa. Kati abantu ne bafuna okukyawa ekibiina, okukyawa President Museveni, kubanga nze omujaasi yankuba yagamba yita Museveni ajja akuyambe. Ne ngamba Museveni taliwo wano, Museveni mukulembeze w'eggwanga, naye gw'oba oli wa kibiina ng'oyagala okwonoona abantu gwe genda n'ekyo. Ekyokubiri, abantu bennyini abeefuula abantu ababasindika mu nnyanja okugogola ennyanja babbi bubbi. Bongera okukyaye Museveni ayongere afune abantu abatuufu. Twagala okuvuba obulungi naye abantu abatusindikamu babbi bubbi batunyaga bunyazi. Naye tusaba Katonda ng'ali wamu naffe ku luno kye twasitukiddemu, President ajja kuwangula ebuvuma akalulu. Mwebale naye President abantu ba wansi batuli bangi okusinga aba waggulu. Sisinkana ba mobilize abo tuweddemu amaanyi. Abaana batukyawa batugamba mugende wa Museveni abawe sukaali. Kubanga bayingira mu bibiina bye tutategeera.